Very good morning. Wasuzote omulungi eyekomera ku munyo. Eno yo program Tambula n'okumanya ng'ekuleetebwa Stanbic Bank. Stanbic Bank baatuleetera ekiyitibwa FlexiPay. FlexiPay yagonza ebintu anti okwata essimu n'onyiga *291#. N'osasula buli ky'oyagala okusasulira. Masannyalaze, mazzi, URA, NSSF, buli musoso gwonna osobola okusasulira ku FlexiPay. Kati naffe tugenda kweza FlexiPay tuzimbe ennyumba ya Mukama. Kwata essimu onyige *291#. Bw'okimaliriza ofune option number 2 egamba Pay Merchant. Bw'omala Pay Merchant oteekamu merchant code eri M070. Bw'omaliriza ekyo oteekemu omuwendo gw'ensimbi. Bw'omala oguteekamu teekamu Reason, Church oba Pentagon oba HPMI. Ekyo bw'okimaliriza teekamu number 1 okonfaminge, then oteekemu PIN yo. Ojja kuba ozimbye ennyumba ya Mukama ng'okozesezza FlexiPay. Stanbic yatujuna byonna yabigonza. Stanbic Bank it can be. Erungamizibwa banka enkulu eya Uganda ng'ate era ne ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 beddu. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Nkwaniriza mu program Tambula n'okumanya. Ndino omulungi Susan Makula Bujjingo. Jo twabadde ku sauna. Tukubuuzaako gw'omulungi atulaba era atuwuliriza era nga kyenyiza okukusaba nti bw'oba ogenda okukola bw'oba onoonya mulimu, especially abanoonya emirimu, abanoonya obufumbo, omwami oba mukyala. Obufumbo nno bakyala bokka si be banoonya. Abakyala in fact tebanoonya. Abakyala baagala ofumbirwa, abaami be banoonya. So naye byonna ky'onoonya oba ky'oyagala, saba nnyo Katonda akuteeketeeke ogenda okituukamu ng'oli ready okukibeeramu, kubanga okunywerera mu kintu olina okuba nga oli ready. Saba nnyo Katonda akuteeketeeke. Eyo point you've taken it home. Kubanga bw'oba ogenda beera omukyala omulungi, weetaaga okweteekateeka. Esther baamuteekateeka. Ogenda okusinkana kabaka ne bamwambazanga n'abakyala bw'alina okwambala. Favor yaliwo, naye favor singa esanga omuntu nga naye ali ready, kyanguwa. Favor kiringa kisumuluzo nti already olugiwe luli naye kisumuluzo. So omuntu olina okusaba nnyo Katonda akuteeketeeka okubeera omukyala, okubeera omwami. Abaami tebatera kifaayo nnyo, naye amaka gasobola olema. Obufumbo oba busobola okulema olw'omwami. Omwami bw'olema otekingayo position, amaka ago kyangu omukazi okutekingayo position. Ate bw'agiteekinga, kubanga ffe mu butonde bwaffe tuliwo okuyamba ate tuliwo n'okunacharinga. Kasita bigaana omwami tujja kitwala ekifo. Bwe tukitwala amaka gagenda mmenyeka. Si lwakuba nti omukazi yafuuka musajja. Omusajja yali mubeera omusajja. Omukazi n'ayambala engatto z'omusajja. Anti tuli bayambi agenda byonna n'etandika okuyamba. Kati nawe omwami olina ofuna abantu abakubuulirira, abakuteekateeka mu bufumbo. Ogenze kolayo ki ekiriyo. Kubanga abamu tebamanyi nti ogendayo buvunaanyizibwa gye buli, ng'ate obuvunaanyizibwa 10 ku kinnakyo butunuulidde ggwe. Buli kimu kitunulidde ggwe. Ffe tujja kuyambako buyambi. Tuyamba ku vision gy'olina, bw'oba tolina eyaffe gy'ogenda otambuliramu. So naye bwe tukusanga nga buli kimu kyonna oli steady, ye obulamu bwanguwa. So toyinza kubeera nga toli ready n'owasa. It's not just the age. Emyaka kikulu naye si nnyo. So osobola okusanga omwana omulenzi nga wa myaka 25 ng'ali more mature than a 40-year-old. True. Kubanga oli tali ready. So tusabe Katonda akuteeketeeke obeere oyo omuntu oli gwe yeetaaga. Kubanga nakyo kikulu. Osobola okubeera ready naye nga omuntu oyo si gwe yeetaaga. Obeere omuntu oyo gwe yeetaaga. Kikulu. Tubadde wano nga ndowooza nti no ng'oli ready naye ng'oli akyanoonya kataala munne. Atyanoonya kataala munne naye ng'oli ready. So olina okuba nga naawe nga bwe Katonda bw'akuteekateeka mugambe naye akuteeketeekere oleke kutomera ate. So byonna mwenna mujje nga mu complimentinga each other. Ng'omusajja ali ready nga naawe oli ready. Ng'ate mwenna mugenda weereza Katonda. So abaana abawala mulwane nnyo bw'owulira ng'otuuse. Weewala omusajja akutwala mu bulirizaani, omusajja akutwala mu maaso ga Mukama. Waliyo abaami bwe batyo nga ye ayagala becoming a better person. Akujjukiza bannange kisa kye wagenze mu misa, kisa kye wakoze bwoti, kisa kye nga tewagenze mu practice yakwaya. Spiritual life yo akwongera okuba nga drawing closer to God. Than yona akubeera buli ssaawa noba omugamba tuli mu practice
nagamba kati nze nkumisinga kwagala mu buliri ssaawa 4 oyo ng'omanya bambi nno oyo goba weetaaga omuntu yenna akwagala obe n'enkolagana ne Katonda kyangu okuba naye ng'alina enkolagana ne Katonda obufumbo obunywera nnyo kubanga mu ye buli kimu tukijjayo bw'obeera ne Katonda aba akuyambyeko securinga amakaago naye bano abavubuka bannanga omusajja atalina nkolagana ne Katonda wadde n'omukazi aba mubi naye omusajja amenya obanga alina omwana omuto gw'olina olera mu nju kati n'oba ne babbebi 2 gw'ozadde ne gwe baakuzaalira nowebuuza ni heedi awo kyegambye nti omukazi ng'ayambala engatto nga obuzibu bujja tuddayoko mu sawuna sawuna nga twagambye nti nnungi ku bantu nti kisinzira kyonoonyaayo abagenzeyo ku relaxinga abagenzeyo ku detoxifyinga kubanga ojja kutuyana bw'oba detoxifyinga kubanga bw'onooba otuyana ngeri ebbugumu liyongera metabolism yo so ojja ssanga awo nga nakyo weekiri naye si kye results zetugamba nti ez'okusala teziri nnyo mu gundi mu sawuna so ekyo ojja kiwulira naye ekyandisingidde ddala kwe kubanga ku relaxinga abamu bagendayo ku relaxinga kyekisinga nti obanga akoze exercise omala okola exercise n'onaaba orelaxinga ne weebaka so sawuna ekyegenda kikuwa era kyangu owulira nga bagamba nti omusayi gwe gwabadde pressure eri waggulu nekka kati ekyekintu bw'aba omusawo agambye ogendeyokko ng'eddagala tuyinza okkiwulira naye gwe bw'obanga oli mulwadde wa mutima pressure gundi sawuna sooka ogyewale omulwadde w'omutima kubanga blood pressure yo singa ekyuka jjukira nti wagenda kubaawo okwongera ku pressure gundi si pressure akiyita bati buli lw'obeera ng'owulira nti entunusi zizze heartbeat eyo neyeeyongera tokyetaaga ng'oli mulwadde ebintu bino ebisinga twandisoose bikola nga tumanye obulamu bwaffe buyimiridde bw'oba olwadde olina endwadde za pressure oba ne problem za low blood pressure wandika era nga ate ozirikiddeyo era nga bagamba nti omuntu alina obuzibu bw'omutima kyova olaba ne exercise omusawo akubulira nti eddakiika zino kubanga ogenda kukozesa mutima gwo kati ne sawuna bw'eri gy'olabanga okusala n'otuuyana ojja wulira nga omutima gweyongera enkuba kati omutima guba olwedde nga mulwadde sooka kiveemu kite tolina kyeweetaaga bw'oba oyagala okutuuyana dduka kola obu exercise obw'emisinde ate era buli kintu tebakibamira bw'oba obadde sobola buno bwokka n'okubuuka omuguwa awo mba mmaze n'okubuuka omuguwa naye munange waliwo ffe nga ddakiika 5 osanga oba gwe baggyeemu ki kitegeeza tetuli healthy bulungi oba tetuli fit naye bw'oba ng'okimanyi nti omutima gwo mulwadde abasawo bwe baba tebagambye gendayo togendayo omuntu w'omutima omulwadde tomanya mbeera eyinza kujja bw'ogweyongera okuba ennyo ki ekiyinza okubaawo bwe misuwa gye bagamba nti mirwadde blood pressure nekka already nga gibadde mifunda oba migazi nnyo oli ku ddagala lya blood thinning obadde ne clots ate oli mu kintu ekireeta ebbugumu kati nze ndowooza wandisoose wadde oyagala obutwa simanyi okufuluma naye sawuna zino twazikoppa mu bazungu abazungu bapima simanyi ne wano oba bakipima naye ndowooza baliwo abakikola professionally nti temperature alina weeyina okukoma naye nze zensinza okulaba abantu tebabapimira budde ogenda n'otuula oli neyeekaliira oba ssaawa oba ki naye abantu bonna bakimanyi nti omugaso gwayo gufuna kati ate eza wano eyabikako nzijukira eyayabikako hiiti ng'asusa obungi ebbugumu ne liba muli lingi kati ebbugumu eyitayi regulated eddakiika nkulu nnyo oba essaawa z'omalamu nkulu waliwo ebbugumu lye tunaagamba eriri wansi sitiimu eyawukana naye awantu awali ebbugumu bw'olityo ne oxygen aba wansi oba oziira mangu olina asthma kati era ebintu ebimu abantu abatagenda mu sawuna ye muntu ng'olina endwadde respiratory disorders endwadde ezikwatagana n'okussa wandisoose n'okyesonyiwa era bagamba omuntu yenna ng'olina asthma omukazi ow'olubuto olwedde omusaayi gwo gudipendingirako abantu 2 kati bw'oba nga omubiri gwe gukozesebwa nnyo olw'omwana akulimu era teweetaaga sawuna omukazi ali olubuto
kati nga bw'ogambye nti omuntu abalina endwadde ez'amawuggwe simanyi egundizo ezibikira sinuses zo naye okusingira ddala amawuggwe asthma omukka mu awali ebbugumu guba mutono nga awali obunyogovu obungi ennyo ate nawo guba mutono ate ekizibu ky'omukka guno ate ogwa sawuna guli dry air dry air nti ne bw'oginuusa muno owulira ng'okala so teweetaaga dry air kati bw'obanga kyolimu n'omuntu yenna ng'obaddeko ne stroke bagamba oba obadde ne stroke emyezi 6 okudda kawansi obadde olina stroke abamu babagamba na mwaka mulamba bw'oba mu mwaka omwo wakubwamu stroke togenda mu sawuna bw'oba olina a recent heart attack togenda mu sawuna waliwo abantu ababeera nga waliwo obulwadde bw'omutima nga buleetera omutima gw'okubanga ofuna ne chest pain ekyo bayita angina owulira ng'omutima gukuluma ekyo bw'oba olina endwadde z'emitima bw'oba olina obulwadde nga emisuwa gyo mifunda abantu abalina high blood pressure bagamba okwewala sawuna mpozi ng'ofunye ebikoma nga musawo yagambye nti gendayo nakubulira n'eddakiika z'olina okumalayo then awo osobola okugendayo abakazi ab'embuto babagamba obutagendayo kubanga bagamba nti hiiti eyo esobola okuleeta n'omwana ofuna birth defects then oba tofuna mukka gumala osobola ofuna stillbirth omwana n'aba munda n'afiiramu omukazi ow'olubuto omukka gwossa guyambako n'okufiidinga omwana ate era bagamba nti gwe wootandikira okuwulira nti tossa omwana omwana abeera yakiwulidde aba yakiwulidde dda ne keekyusa kugamba akaana kakutawaanya kati omwana oyo bw'aba tassa era aba mufu kati omukka ogwo ogulimu mutono ate ossa omukka ogulimu heat kati jjukira twayogedde ku nsonga ya low blood pressure omusaayi gukka pressure y'omusayika kati low blood pressure ku mwana aba tafuna musaayi tafuna musaayi gumala kitegeeza tafuna mukka gumala omwana oyo abamu bagamba bazaalibwa balina endwadde ez'obwongo olw'obutafuna mukka gumala tulaba abaana balina down syndrome so obwo bulemu obwo bulemu bwe tugamba waliwo obulemu obutalabwa kungulu obulala nga buli mu bwongo kati omukazi ow'olubuto ate omukazi olubuto omuwala nga tomanyi nti oli lubuto omanyi ffe tulwawo zitegeera omala missinga periods n'olyoka omanya bw'omissinga periods ogusooka ogamba ndooza kazze buzika nninde ogwokubiri kati ate abamu bafuna ka implantation bleeding kana akasaya akavayo n'agamba teyamiisinze naga nalwalira ku lubuto naye nga ki yali lubuto kati ffenna sinsi tuba tetumanyi era wali ogenzeko mu ddwaliro omusawo n'akubuuza oli lubuto omugabo bugambi simanyi bw'oba obadde weegatta naye omanyi teri kintu kyantamanga tomugamba siri teri kintu kyantamanga genda mu ddwaliro ne basooka nga bakuwandiikira tests kye basooka okuteekako kasita balaba ng'oli mukazi ekisijji nze omusawo lumu namugamba gijjeeko kati lwaki oyagala ginkebera nga seegatta bakitegeera namugamba gijjeeko anti kati babala nti eddagala lyonna lye banaakuwa singa oba obadde lubuto erimu lisobola okuba nga lirina obuzibu nze namugamba gijjeeko sigenda gikola but no, sometimes it offends waliwo olumu vuki ng'agenda mu ddwaliro nga muwerekerako nga mulwadde omusawo n'amubuuza n'agamba tamanyi kimuluma obone yayinako ne rush naye alina eddagala lyeyakozesa nga limwokya lyakozesa seprinium amwokya kati omusawo n'agamba bagenda kukebera omusaayi kati mugundi kwaliko n'ekyavi n'agamba ani agambye nzize kunkebera siri nga naye mukulu otiira ki n'agamba tebyabaddemu nze ebyaze rush naye ne mugamba oyina engeri gy'obadde otambula nga ate wali ne muga kati otiira ki n'agamba munaye obutamanya olusi tebutta muntu abavubuka oyinza omuntu akusuulirawo pressure n'agisitula so tutunuulira omuntu bw'oba oli lubuto tokkirizibwa genda mu sawuna ate bw'oba oli oba bw'oba tomanyi nti oli lubuto nakyo tukiteekeko abatamanyi bw'oba omanyi weegatta gw'oba tomanyi bumanya kubanga olubuto lusobola okuba nga lwayingiddemu kwosa jjo nga tomanyi awo oba oli lubuto so nga bwe tugamba nti ekimu ku byo kati bw'oba oyina embeera eyo yonna yonna bw'ogeza n'olwa mu sawuna risk ya dehydration twajogeddeko jawulira kamunguluze jawulira omutwe kuluma ennyonta ekuluma era ekizibu kya dehydration
ekimu ku kyo ye low blood pressure kyova olaba nga omuntu afaintingiramu dehydration kyevudde abalala bafuniramu heat stroke ebbugumu eryo lisobola okuleetera stroke ng'evudde ku heat ebbugumu eringi oba dehydration omungi asobola okuleetera kidney failure kyova olaba ensigo erimu ku ddagala ly'ensigo oba obulamu bw'ensigo kunywa kati eyo gye bayita severe dehydration ye muntu n'agenda olwaire mu sawuna weekend ebeera ya sawuna ne mu wiiki eyo agenda mu sawuna ensigo zo zigenda kulwala ojawulira nga agamba simanyi kidney stone simanyi kino bwekiti ng'olina kunywa mazzi okureplace nga ate abasinga bava mu sawuna babawayo kakopo kamu ka caayi kati kyabulaba okunywa ate caayi ng'oteekamu amajaani oba kaawa nywa mazzi naye bannaye tetwagala kunywa mazzi naye amazzi gataasa bingi kati ova kufulumya weetaaga oreplacinge bw'oba onywa amazzi tonywa nga mulimu ekintu kyonna nti amajaani galimu caffeine adehydratinga kaawa yenna naye ajjamu amazzi mubiri kati weetaaga plain water nga teganyogoga abantu bano ganywa agavudde mu fridge era bw'oba ali ogenze ku sawuno jasanga amazzi ge babawa gali warm omubiri guli heated nnyo toyinza kuyiwayo omulundi gumu kintu kinyogoga atosobola so olina kusayo lukewarm oba nga amazzi gabuguma so bw'ogenda mu gundi ezo abalala bebagaana okgenda mu sawuna ye muntu alina ensimbu esobola okubeera triggered kubanga waliyo seizures abantu ze bafuna nga talina nsimbu naye olwa dehydration kati bw'oba oli mulwadde wa nsimbu onoonyayo ki toyinza kuŋŋamba nti tomanyi abantu abakulu abamanyi endwadde z'alina bw'oba tomanyi baakugamba so ow'ensimbu togendayo osobola ozirikiramu osobola n'okufiiramu kati jjukira ow'ensimbu bw'afuna seizure bw'agwa talina control ku mubiri gwe nakutasobola nakutambula kyokka ekifo ky'olimu temulimu kagumala oneekulula otya ofulume era bw'ogeza n'obeera mu sawuna n'otandika owulira nga amaanyi gagenda kugwa mu fuluma immediately n'ekikulaga nti oluddemu bw'oba toluddeemu omubiri gwe already guli dehydrated kyandibadde kirungi n'osooka onywa n'obeerakawo n'orelaxinga ddakiika olaba ne bweba gym n'okujoginga bw'oba oyagala yakusala simanyi mubiri nywa amazzi bw'oba oyagala detoxifyinga nywa so that ogenda mu gym oba mu sawuna ng'olredde tebajja mu cells zo mazzi galimu mubiri gwe olredde mulimu amazzi mulimu agagenda okukola ekyo kyennyini so kati bw'oba oyagala okuba nga orehydratinga nywa ng'ovudde mu sawuna z'e Uganda si zonna waliwo gy'olaba nga ogiyingire munnange ng'ayisawuna ddala sawuna naye gana omuliro zino sawuna ze bakwata omuliro nga guli munda okitegedde amayinja n'amanda gaba munda mu kifo kyennyini we muli nabawo sawuna endala ezizimbibwa nga gali emabega kati ng'ekisenge ebbugumu eryo lye liyingira ekisenge si muliro gwe muliko anti nze sibimanyi onnyumiza ndaba firimu twasigenda muko zonna ezo eza omuntu wa wansi owaawo n'asemberayo ddala so ebintu ebyo bya bulabe nti amanda agali awo omuliro oguli awo muli direct ku muliro omuntu n'atuuyana n'akala n'entuuyo n'agamba nti akya detoxifying odetoxifyinga kinga n'entuuyo zikkaliddeko zikulaga naye banna so olina ne bw'oba akava mu sawuna togendanga mu shawa y'amazzi gannyogoga okugeyira omulundi ogumu omubiri gubadde gumanyiridde heat nga guregulating omubiri gwe gulwana bwe weeyiwako amazzi agannyogoga obanga akutte glass ebadde mu fridge n'ogiwamu agookye yabika bwabisi naye gwe togenda kwabika naye tomanyi kyokola mutima gwo kati omubiri kyova olaba ogenda mu shawa amazzi ago gaba gabuguma ng'ebbugumu eryo lyenkanankanako ne lino lyovaamu omubiri gugenda gwa adjustinga mpola tebaguteekako mulundi gumu kukeera nti ki baguyiridde buyiizi mazzi so naawe agenda mu sawuna olina okwegendereza nti oli akola naye asobola okufuna ssente ku bulamu bwo at the expense of your life nti gweoba ofudde ate abasinga effects muzifuna muli wammwe nogaba nange omutima gunkuba
omutima omusaayi guli sina maanyi nfuna kamunguluze ekyo bw'okifuna olina kuwummula buwummuzi eyo embeera bw'ogifuna wummula so ekintu kyonna okutuyana kuno wadde kufulumya obutwa ze tuyita toxins nti tudetoxifyinga kyolina omanya nti ebintu mu mubiri gwaffe Katonda yatuwa ebintu ebidetoxifyinga omubiri gwaffe n'obwoba tugenze mu sawuna kye bayita ekibumba n'ensigo olina makinga sure ebintu ebyo biramu ekibumba n'ensigo ensigo ziwa amazzi ziwa amazzi ojja kutereera ebintu ebimu bw'oba tobyetaaga mu bulamu tebiina bw'oba tokyetaaga nnyo so bw'oba okimanyi nti oli mulwadde oli mulamu ensigo yo n'ekibumba just weerabirire ate naawe obutwa bw'oyagala ofulumya abamu olina lekerawo buyingiza mwenge aliwo obutwa obumu nga bwo obumanyi yes kino ngenda olina kireka bulesi I had a manager nga abeerawo n'agamba kali look at you, you're going to eat poison awo nga oleese soda oleese chipsi oleese biki you're going to eat poison olumu ng'abeera agamba nga byabuze n'agamba today let me also eat poison ng'omuntu obutwa obweweera ddala ekintu kyonna kati omwenge bwe twogera ku mwenge omwenge gwombi tegubulabanga kyakulya gubulabanga butwa kubanga ebirungo byonna ebirimu amazzi gano amatini agagenderamu omubiri gwo gwe geetaaga gokka ebisigadde butwa bino byonna byogamba simanyi sogamu simanyi biki byonna bye baagize baabikyusa ne babiteekamu omwenge kati ne byonooneka bwonoonesi kati omubiri gwe gubirabanga butwa era direct ku kibumba kusengejja kati ekibuzo ekibumba kyo kisengejja ki kisengejjera bbanga ki kapasiti y'ekibumba kyo n'omwenge gw'oteekamu so obutwa Katonda yakola omubiri gwaffe nga gwo guli owaŋŋambe guli self contained buli kimu mwekiri nti ensigo n'ekibumba bigenda bikolako kati bw'obanga ekikutwala mu sawuna to detoxify gw'olaba otya ng'olekeddawo oyingiza butwa n'oleka sisitimu yo ne yeetereereza ebintu byangu tubisobola lekera oyingiza obutwa nywa amazzi tugenda kuwummulamu kwa katini tovaawo detoxifying osobola omukola nga togenza mu sawuna osobola omukola nti Katonda emibiri gyaffe yagiwa obusobozi okwejjanjaba oba okwerongoosa nti ekibumba buli lwonywa omwenge oba lwonywa obutwa era obutwa obutta waliwo obutwa obutatta muntu nga bugenda mu mubiri ekibumba kibukubirawo naye ne wabawo obutwa nga bususse kati obwo obungi bugenda mu musaayi ate ne bulwalizaamu n'ekyuma ne bulwalizaamu ebitundu ebirala byonna eby'omubiri kati n'omwenge bwe bagulaba basinga bagenda mu masawuna bagenda ssala mu butwa bwa mwenge omwenge ogwo kyolina omumanya nti omubiri gwo ng'omuntu bwe tubala mu milliliters nga bw'onoolaba lwaki tubala milliliters kubanga ecupa ya bbiya I think eri 500 milliliters ecupa ya soda eri 350 awo tubalira buli ssaawa ekibumba ky'omuntu obusobozi bwakyo 30 milliliters buli ssaawa okusengejja omwenge 30 buli ssaawa buli lw'oteekamu 30 milliliters ez'omwenge manya kigenda kwetaagisa essaawa nnamba omwenge ogwo okugwa mu mubiri gwo nga tegukulwazizza 30 bw'oba onywa ecupa ya bbiya kitegeeza weetaaga essaawa 13 ekitini so 13-14 bw'oba onywedde ku makya kwemu tukusuubira okuba nga ku ssaawa 3 guweddemu ogwandikulwazizza ekibumba kye kusobola okusengejja bw'onywa okusukkaawo ogwo ogusigadde gugenda mu musaayi gwe kyova olaba ogugenze mu musaayi otamiira abantu abawunzika cupa ku cupa otugamba 30 mils mbuno osaawa emu parawa 30 mils kakitegeeza bw'onywa ecupa y'omwenge ennamba ginywe naye tonywa yakubiri olunaku bw'oba oyagala obeera omulamu ng'omwenge tegukulwazizza abamu bali mu kwebuuza bagamba oyo byatugamba biti era ekireeto tujja kuzidamu tusomese ku mwenge ekireeta okutamiira kubanga buno gwonna ogusigadde
ekyumba kitwala guli ogusengejja ogusigadde guyingira direct mu musaayi ekyumba tegusobola kigusindika mu musaayi kati ekiyingidde omusaayi kitambulira mu musaayi buli awatuuka omusaayi watuukawo omwenge kati kyova olaba omwana anywa bw'oba oli lubuto omwana naye aba anywedde ekibumba kibeera kiri mu kukola overtime tekisobola kati omulala gugenda ku bwongo nga gutandika okukosa obwongo kati obwongo bwe butandika okukosebwa tulaba after effects z'obwongo okukosebwa kye bayita okutamiira wetukulabira nti nno omuntu avuddeko awo nga tumanya airtime aweze ku mutwe airtime aba aweze ng'ebitundu by'obwongo bigenda tandika okukosebwa differently mudu nga zikyuka waliwo ebitundu ebimu ebitandika okuba nga bifunctioninga nnyo n'okusinga ebyanandibadde bifunctioninga waliwo ebirungo ebimu nga bitandika okureleasingibwa mu mubiri gwo nga bingi ku bya bulijjo abala excitement n'esukka abalala ate obusungu oba ne busukka kati waliwo ebitundu ebimu ebicontrollinga muscles zo nti nga bwe tugambye nti twagamba waliwo obusimo nga bwe bufuga kasita batandika okukosa ku bitundu ebyo ebinywabwe nga tebikyasobola kukola bulungi osanga ng'entambula ekyuka enjogera ekyuka kubanga wano tandikotambula zigizaga okwefukira ebinywabwe tebikyakontrolingibwa bulungi ogujja gufuluma bufulumi tokyasiba abamu n'ennamba tubagyekolera awo ne byonooneka anti awo yanywedde alidde kati talinayo kapata kasiba bifuluma bufulumi so naye obutwa buno bw'oyagala ofulumya ebimuko bya bukomya buteekamu waliwo ebintu ebimu bye tusobola okuziyiza nga ffe nti omwenge ngufunamu ki okay sigala mufunamu ki ng'oggyeko okuspendinga kati nti waliwo ebintu okuspendinga kwokka okuspendinga n'okwetta so abamu bavuddemu ebizibu bingi so kyolina omanya nti sawuna bw'oba oyagala detoxifyinga already okisobola ekintu ekirala sawuna mbi ku basajja ku kintu kye bayita okuzaala omusajja eyo byawoza nti bwe nnaasala amasavu then ngenda kudda nga nsala nga ndi wakabi beerimba okusinziira ku banoonyeza okunoonyereza okwali e Finland ne bagamba nti baakola okugira ku basajja omusajja yakozesa eddakiika 15 buli wiiki ng'ali mu sawuna no per week yakozesanga eddakiika 15 emirundi ebiri 30 minutes per week yagenda emirundi ebiri mu sawuna nga buli bagereza ku bantu bwe batyo nti bw'agenda emirundi ebiri mu sawuna nga buli session ya ddakiika 15 kitegeeza buli wiiki olina eddakiika 3 mu bbugumu ne bakizuula nti bwe yakibeeramu okumala emyezi 3 eddakiika ezo zaali zimala okukendeeza sperm production ye dakiika kati webalira eddakiika 3 buli wiiki okumala emyezi 3 ekintu kye bayita okuzaala kw'omusajja tekukolagana na bbugumu kyova olaba n'empale zaabwe baazikyusa ez'omunda si buli kati obubakwata ennyo ne bubeera mu kifo kimu ng'ebbugumu lingi kati bambala buno bokisa nga ali free ekintu kyonna ekireeta ebbugumu kisobola ebbugumu okuliraana scrotum ekyo ekifo omuli tests zejjukira mwe muzaala yeringa factory toyinza kukwata muzigo oguliraanya muliro osaanuula kati quality omutindo gwazo gukendera naye abala balekerawo n'ozzaala enkwaso olw'ebbugumu eringi kati ogenda okusala amasavu oba okurelaxinga osaliramu n'abaana bo yes era nga sawuna kyekizibu kyokka kyekizibu ekyasingira ddala ng'oggyeko ekya blood pressure ekizibu ekyokubiri ku basajja is fertility kuzaala eyo lifestyle omuzungu ye muntu asobola okwekomya omuzungu ye muntu akola ekintu ng'amanyi ne kyekikola nga tafaayo yazaala akaana kamu kaayagala tayagala kati wano abasinga mugundi abasinga okugenda mu sawuna bavubuka tebalina nakaana mu nsi wadde tebannakusiba na lubuto onoonyayo ki teri yakusibye na lubuto mbadde sikategedde tewalinda kubanga okusiba olubuto kitulagako nti ozaala tebannakusiba na lubuto teri yalukusibye gwogenda mu sawuna era okolayo kikuroducinga factory ojoonoona omala ogende mu bufumbo mutandika obisiba ku muwala naye nga gwe abadde abeera so omusajja ekintu kye bayita sawuna
ekisinga bagobamu pressure na omutima na fertility. Ekyo kiri proven no bogenda mbakugu kino bogenda wa kastos oweze eddakiika 3 mu week ng'oli mu sauna myezi 3 gikumala okubanga factory tekyazaala. Oyina ogiwa ebbanga okuddamu ebanga system gy'ono rebootinga. Katuteeke basikali ku sauna buli basajja tubagambe ogenda kumalayo eddakiika mmeka? Abantu bakola ssente abaawano bagamba buli ssaawa mu sauna mitwalo 3. Bonoba oyagala okuddayo ng'osasula endala ssente. Kati naye bannaye teri agenda kufa ku bulamu obutamanya kibi. You're spending money, kill yourself. Ne factory nayo gyonoone. Kati ekizibu ky'obutaba na nkwaso obangako nno n'enkwaso ng'omutindo munafu ne bakuwa eddagala. Obutaba na nkwaso y'ennyanja omutali kyennyanja. Twandigamba nti ennyanja erimu mukene oba mulimu obwennyanja buto katulwanyise envuba embi bukule. Naye factory yo teriimu yadde. So kati sperm production egenda kosebwa badde ne quality ennungi zitandika mpola mpola ebbugu mulitira ddala enkwaso. Kati ate sauna empty tin. Ate ekizibu kya sauna beeyambula amaka gonna gaba galengejja mu bbugu. Factory muzikuume temugendayo mutuyambi. Mutaase bawala baffe. So eyo si e lifestyle ennungi gye wandiyingiddemu bw'eba erina obuzibu ku makaago. Era bw'oba omusajja ng'obadde bulijjo ogenda mu sauna nga onoonya omwana omukazi muggyeko amaaso. Era abasajja mulekerawo olowooza nti obutazaala buva ku mukazi yekka. Ate osobola okuba ng'era wazaalako n'ofuna secondary infertility gy'eri. Ng'ensonga endala zikuleetedde okuba ng'ate olekerawo okuzaala. So oba olina okugenda mu bakugu ne bakebera. Era abakazi nga bwe batukebera ne bakebera amagi ne bakebera nabanayo ne bakebera system yo yonna ne bakebera hormones zo. Abasajja era babakebera hormones ne bakebera n'enkwaso zaabwe. Ne balaba oba sperm count yo eri okay. So abasajja mulekerawo okwokya abaana nga mulowooza mwokya masavu. Aliyo balowooza bookya masavu kumbe munnange kyafuuka kinyumu sauna kinyumu. N'osanga abasajja bagamba nno tugenda oli ekizibu ky'amaalo omuntu alowooza kimwongerako status okwogera mu bantu nti agenda mu sauna agenda mu gym. Banaizo ssente muzituwe tukole ebirala. Muleme kutta factory. Nsaasira baba onoona factory. Nkubuulire abasajja ekintu ekyo era kulinga kuvuga ggaali. Bw'oba ogenda vuga eggaali omusajja olina kusooka kwetereeza n'otatulira busigo obwo. Eggaali esobola okuleetera obuzibu n'okutuula ennyo mu ntebe. Omusajja bw'oba otuula ennyo mu ntebe olina okukwata ofuna engeri gy'otuula oba terako akatto. Aye n'oba otaddeko akatto kwata amaka go osooka okaggyeo oleke gatuulira. Tuula n'obwegendereza. Tuula n'obwegendereza. Ffe akazi bwe tuba tuula tusika engoye bwe tuti tuleke kutuula ng'engoye zigize ziti. Omusajja n'amaka go tetuli ku TV. Twantadde omusajja n'akulaga engeri weetereze bino nga bera abavuka batambula beetereza. Ne beekwata oba babaaki bannange abamu mpisa mbi n'atambula nga akutta ati ebintu bye. Bitereze butereze otuula oleke bituulira. Naye ekintu kyonna ekireetaawo ebbugumu kyobula abagaana amazzi agokya ku basajja naaba naye bw'oba omanyi nti amazzi ago gatuulamu. Amazzi ago gatuulamu ye bathtub. Kubanga abantu abamu balina ebyo. Olina gamba agenze mu jacuzzi, simanyi biki. Ebyo byonna by'otuulamu amaka gali kasita gatandika otulaga amaka g'omusajja. Kati tutandike bbawo amazzi mabisi. Totuula mu mazzi gayokya. Nga bw'olaba kuva mu butabaana balenzi bakiza tuula mu mazzi gayokya. So ekimu kye balwanako factory yebeere nga nnamu. Noono omwana gwe tuyita omuto leka akule bulungi nga talina kitataaganya kula kitundu kyekyo okula bulungi. Kyobula ye tebamusiba nappinga muwala. Omuwala osobola ogimusiba ku makyalo waggulu paka ku myaka 5. Omulenzi nedda. Olina omuleka ekiro ne yeebaka empewo n'emuyitamu nassa. Bannaye abaana abalenzi tebabambaza pampa banga ggwanvu. Bw'ogimusibyamu kale mulina gye mulaga ekiro muleke yeete. So omwana omuwala ye mulala naye n'omwana omulenzi mulala. So omusajja omukulu ebyo byolaba nti ebyakabi bathtub ogirina ewaka yes kirungi tossa mu mazzi gookya. Babeera bakuyambyeko ne budget ya pampa. Baba bakuyambyeko ku budget ya pampa naye mukwano mwana atali mpampa amenya mukale. Amenya kituufu. Amenya
kubanga nga amenyera ddala. Naye emyaka omwana omuyigiriza empolampola omupoti traininga ng'atandise okukula mwaka gumu awo osobola wano omuto musibe. Naye omwana omulenzi oba tuli ku basajja abasajja abakulu mwegendeze buno obupale obubatippa ennyo obw'omunda n'obwebweru. Bino bye bakoppa ebyaffe abakazi buno obulinga bujegingi obwo bukutte tights z'abasajja kubanga amakago galina kuba free. Yengeri yokka gy'ogenda okukuumamu abaana bo. Baliawo abaana bo batandikirawo nga tebakoseddwa. So ebyo ebya spam count ne bakebera ne bagamba nti kati wagira bw'oti yogera amazima mugaye musawo mbeera mu sawuna oba yeeyankosa so that yolekeraawo. Kati abasinga era ndoza kyekizibu ekyasingira ddala ku sawuna mu basajja. Abakazi mpozi ng'oli lubuto naye tugambye bw'oba oli mulwadde wa mutima, olina asthma, olina ebizibu by'okusa, olina ensimbu, olina obuzibu bwa blood pressure, onywa omwenge, omunywi w'omwenge already omwenge gwennyini gukussa pressure yo katogattako bbugumu. Obanga malengera gamba obanga agenda okugutokosa. Bannange bw'oba oli ku ddagala waliwo abantu ababakuba eddagala omize eddagala lya kuwummula, olina eddagala lya ssenyiga. Eddagala lya ssenyiga lino kye likola erya cold linafuya omubiri ne blood pressure yekka. Kyova olaba bw'olimira owulira kamunguze n'owulira ng'oyagala kwebaka. Eddagala eryo bw'oba oliriko togenda mu sawuna. Yes, togenda mu sawuna. Bw'oba oli ku ddagala eryo erya medication ya flu, sawuna ab'obwongo simanyi olina eddagala lye bakuteekako olina okwegendereza. So olina okuba ng'olya bulungi ng'onywa bulungi bw'oba ebintu ebyo onoobikozesa oba onookozesa sawuna. So abantu abali concern ku spam production olwa sawuna bagamba effect eyo eri reversible. Reversible kitegeeza kisobola okuddawo n'otereera bw'oba tonna destroyingira ddala olina kulekerawo sawuna. Bagamba ne kidda omubiri ne gudda gwokka cells ne ziddamu ne zerebuildinga. Kati ne zisobola okuba nga werebuildinga. Omuntu ng'obadde olina obuzibu bwa pressure tandise owulira obuzibu ku mutima genda mu ddwaliro. Naye omusawo omubuulire nti mbadde kyatandika nva mu sawuna oba nagendanga mu sawuna obuzibu bwange kwe bwava kubanga bo bamanyi ekyokukola. So bw'obanga olina obuzibu bwonna bwe wafunirayo yogera. Naye nsaba mulekera ogenda mu sawuna olw'ekinyumu. Mikwano gigenda katugende. Naye eddakiika tukusaba tosussa ddakiika 15-20 ye maximum ya sawuna. Oba oli musajja oba oli mukazi. Omusajja tugambye emirundi 2 oba okosa eddakiika 15 emirundi 2 mu wiiki gikumala okuba ng'olwala. Kitegeeza gwe weetaaga eddakiika 15 wiiki. Ekinene nnyo. Ekinene 15 wiiki. Yawo mbambire se. Ogenda n'osasula essente. Kubanga teri abeera mu sawuna ng'ali mu boxer. Ne oba oli mu boxer era oyambala ka boxer naye ng'ebbugumu lituuka ku mubiri gwo. Kyekizibu ky'ebbugumu lya sawuna. Lifestyle gye twagala okukuuma nti tuli eri waggulu mubire ng'ate etwonoona. Mukitegedde bakulu. Era abantu abalala aboogerwako ye muntu nga bakeberako ne bagamba nti olina ekizibu no babuyita butima buvalves obwo nga bw'onoolaba nti omutima okufulumya n'okuyingiza joint y'omutima n'omusuwa wabaawo ka valve ako akasiba. Bagamba buvalve obwo abantu abasinga bagenda mu sawuna butera offa. Era bakola surgery bamanyi okola bu transplant bwa valves bokka w'emitima. Buli expensive of course. Naye okubanga bufudde bagamba bulala bubeera blocked nga beetaaga surgeries. Bagamba heart attacks zeeyongedde kati abantu olwa sawuna okulwamu ebbanga eddene nti omutima nga tegukyakisobola. Kubanga mu Uganda kizibu osanga omuntu agenda mu sawuna asasula emitwalo gy'etaano abirimu eddakiika 15. Awo aba yaakayingira ng'atudde. Kati ekizibu singa basooka waliwo kye bayita preheating nti ebbugumu ne lisigala nga liri wamu. Nti si bino nti etandika kubugumba nga mutudde muli kubanga otosobola balabudde. Naye bagamba nti temperature erina komo bakangeze ku 2. Ebibiri ebyo babihiitinga ne bibeera ku 2 nga temunnayingira. So awo kyangu okubanga ebyo 2 bye bikuhiitinze eddakiika zo ne ziggwawo.
naye bino bye bagikoleza bagamba nti akagikoleeza oli naga akangenda enjira ntuulamu ejja kunsangamu ng'ebugumi. naye bannange nze nabagambye edda mu kifo ky'okuzitwala eyo bazituwe tukolemu. So ekirala abaana bonna abali bagamba okusinziira ku bazungu abakugu nabayita era abazungu era kyekyo bagamba nti abaana abato basobola ofuna heat stroke. Abaana abato wansi w'emyaka 10 talina kugenda mu sawuna nti ebbugumu eyo liyingira mubiri gwe asobola ofuna stroke ng'evudde ku heat. Akyali muto nnyo okubanga asitula weight ye oba heat eyo. N'ekirala basobola ofunamu seizures okwesika nga kivudde ku bbugumu. So sawuna ku mwana omuto ali wansi w'emyaka 10 tomuteekayo. Abazadde tumanyi okukyakala n'abaana. Kakati omwana omuto myaka 10. So kye tulina okukola tetujja kulwanya okusawuna nekye twali twagala okuwulira okusingira ddala basajja ensonga yammwe ey'okuzaala. Naye kyolina omanya nti sawuna tosukkanga ddakiika 2 ng'ogirimu. Tosukkanga ddakiika 2 ng'ogirimu. Ate wiiki nnamba ekumala. Eddakiika ez'abiri za wiiki. Tolowooza nti waliwo agamba tekisoboka. Buli mulundi. Bannaye kankujjukizeeko gw'alina omutima omulwadde togendayo. Alina pressure byesonyiwe. Alina endwadde ezeekuusa ku kussa byesonyiwe. Maama ow'olubuto totamwana. Omwana omuto tannaweza myaka 10 tomutwalayo. Musaasire muleke. Ate mmwe abasajja banne ezo ssente muzitweweere mu kifo ky'okugenda okwonoona abaana bammwe mubatte. Mubafumba. Ezo bazituwe. Ate ekirala nze kisinza okunkwatako bambi munywa amazzi. Bannange tusomeseko oba ku mazzi lumu. Tunywa amazzi. Amazzi ga muwendo nnyo naye amazzi ga muwendo. Tulina engeri gye tutakifaako. Amazzi tetugafaako. Oli agamba kasita nalidde amatooke anti galimu amazzi. Kasita nagize kino waliwo amazzi g'onywa kati nga amazzi onywa. Water is very noba mugambi tunywa amazzi n'akwata eccupa. Akatalekeka. Katonda asobola okubanga yakuggyako abantu oba yakendeeza emikwano gye walina kubanga yali awulira by'otawulira. Sinsa akwagaliza bulungi. Abandikoze obubi bonna abajjawo nga tebannabukola. Kati lekera awo balwanira badde. Yawulira conversation z'otawulira. Banna. Tewaliyo. N'akutaasa n'abakuggyako. Lekera awo balwanira okukomawo. Baleke bagende bwe babanga Katonda yabatonda nga balina kuba kitundu ku bulamu bwo. Ajja bazza nga amaze obbakolamu omulimu nga tebakyali ba bulabe gy'oli. Tonoonya bulabe okyewuliridde. Yawulira gwe by'otaawulira. Kankutteko nnyo. Musiba bulungi.